Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Temwambale mini, bachala mwambale usuti. Temwambale mbale, abange temuswasa. Temwebule buga, abange twambale kanzu. Eyomulera te. Sebo na nyinimu abaana battu bayiseeko eri embuga y'Obwakabaka bwa Buganda Bulange Mengo, era tuli basanyufu okuba nti ekisooka kya byonna obulambe obwa Buganda weeyita bwe bubuno, era buli mundabirwamu ewedde emirimu. Taata Sebo era nawe abaana baguliddeyo certificate ya $200, era n'omwana mulenzi Abdul Mwogezi ne bamugulirayo certificate ya $100. Ekyenjawulo ekiri ku mukolo guno, njagala ensi yonna ebiwano ng'ekimanyi nti beene tekibeera kifaananyi oyo abeera kabaka, era mukiwe engalo ez'omuntu awetwa omujja tuddeyo mwanga mujja mukolankola yoyo omwana wa Muteesa. Nze nabagamba nti mu Saturday edition tuyiga era omanya style empya eziriko. Kati nno ne Zahara yawulira omulanga gonna Abagereka omwaka ogwaggwa ng'abuulirira abako ku mikolo nti tewali nsonga lwaki omukolo gugwa ekiro, era ne Zahara kye yatuukiriza kuba n'okufuluma omulundi gw'ogusoose olabira ddala ng'obudde bukyali ekisobosezza omuko okulaba ekijiijiro kye ng'enjuba tennagwa. Baby Zahara afulumye wakati mu ssanyu ng'aliko abamuwerekera bambadde white nga balinga abakuuma omukungu nga bwe bamusiimula ssente. Zahara bannaye gy'olaga terinako ng'ayambadde gomesi ya pink emasamasa. Oh my god, ne Abudu n'akakasa nti ddala bulijjo nnyina baby face bw'omaka nkuteekeko ekisumuluzo nga buli ayagala okwogera naawe alina ku neevo zaako.
era ajja kusigala ayimiridde. Ya musooke mumutuuseekawo omwana w'abandi, omwana w'abandi. Tunaatera okutuuka ku buwanguzi era tunaatera okutuuka ku buwanguzi. Ndaba mutabani obuuyi buli amalusu amira muganda. Ndaba mutabani obuuyi buli amalusu amira muganda. Yes, tugende mu maaso olw'obudde, enjuba etuleka. Tugende mu maaso olw'obudde, enjuba etuleka. Tugende mu maaso olw'obudde, tugende mu maaso olw'obudde. Abakameruni fanga opakasiza ku ssente n'oziteekerateekera n'oziteekesa omukolo nga guno. Bagole abaleeta abayimbi ye Zahara yasazeewo ayimbire sweetheart we Abudu n'ateeka mu feeling akajanja nga bw'amuwubira bebi we n'ajanjawaza nnyo ng'oyinza okugamba oba yeyayimba oluyimba.
Seta kujanjawaza Mpambale ne maxi Mwambale velo koto Takana tulonye baba tusiga kanyanja Natusanya kumabale gayo